Everyone sit on him, coward up the county. He never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, folks just call him Yellow. Something always told me it would be time wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I took care of Tom, cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Hey. Bino byaliwo mu Jataro station yaffe Kampala. Hey. Training eyulikidde Kibuga Jinja. Biva yali mutuufu mugifu yali effiyansi wa muweregedde kutandika olugendo lw'emotorain esembayo. Yamusiibulanga mugumyanga n'ebiyegeyege bijjirira azinga n'amulako omukwano omugobeko. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tulaba nabadde ku mukuto gwa TikTok nga ntambuza ku simu yange ku makya nengwa ka video ko ng'oyimba music wa Ken Rogers. Ye Ken Rogers? Country music. Country music akayimba bakayita Gambler. Coward of the country. Bakayita bacha? Coward of the country. Bakayita. Kati nze kanyumidde nnyo neŋŋamba waawe era kwe kwata essimu yo nenkukubira nenkugamba nti musajja ng'oyimba music gwe njagala abamanyi obulungi oba ababeera nange nimanyi nnyimba eza oldies ne country music nimanyi nnyimba ez'edda ezo naye nga tetunagenda nnyo wala sooka okubampeeremu akapera kanyimba kaliko oluyimba olwo oluvannyuma tandikirawo kenalabye kale ne mu maaso awo era njaba kubirayo n'obwange bwennyina bw'oyina kale leka tugende abatulaba katukuba akayimba ako nga bwe mwakawulidde bwe tuba tukakuba. Everyone sit on him, coward up the county. He never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, folks just call him Yellow. Something always told me it would be time wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I took care of Tom, cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Hey, I won't mean you weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to
wow. Hey, There's someone for everyone. Hey. Told me love was begging. Sabula. In her arms, didn't have to prove he was a man. One day while he was walking, the cotton boys came calling. Wow. Oli muntu awulize nnyo country music? Nnyo. Akunyumira nnyo? Nnyo? Mwagala nnyo. Kale nfuna nnyo challenge, saasoma nnyo. Okoma mu kyakumeka? Nakoma mu senior 4. Naye music oyo nalinga mwagala nti afitinga eddoboozi lyange. Bwe muyimba mpulira nga seemenyeza. Mpulira nga eddoboozi siriwanise sigize eki, naye nga mpulira nga kiba kinnyumira. Waliwo akayimba ke bayita, manyi leero twakolesa bitone. Waliwo akayimba bakayita good morning beautiful. Good morning beautiful. Kali mugundi ya country music. So bwe mu kubuyimba bwe mbeeraawo nange ne mpuliriza naye onkubidde munaku 2 nja kakukolera. Kalungi nnyo but otherwise sanso okulaba ku show nange nayanziza okunkyaza. Bw'oba oli muntu anyumirwa country music kitegeeza nti abasajja nga omugenzi Katumba yabayo Jime Katumba wa Ebonies. Alabika wali fani we nnyo. Nnyo. Muwuliriza nnyo. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 23. Yeah? 23. Soko jeke enkofiira. Giteekawo. Omanyi lwaki? Abantu bano njagala nnyo balaba omuntu ono nga tosobola kuddamu kuyitako. Kati emyaka 23 naye music gw'owuliza ne music gw'okuba byawukana mu myaka. Obadde ogenda tukubiramu kayimba ka Jime Katumba? Enkofiira yereeta vibe. Njagala nnyo ekintu ekyaddala kyokola music namuwa obudde. Enkofiira yereeta vibe. Kodi yange. Kodi yo. Eba teriiko. Kuba nayirabidde okuyita n'eri eyalaawundi. Zino ezaaba akafeero. Yekola brand yo. Abatuwuliza kana akayimba bakayita kinawataka. Ka mugenzi Jime Katumba. Kaali kagenda bwe kati. Bino byaliwo mu Jataalo, station yaffe Kampala, training eyulikidde ekibuga Jinja. Driver yali mutuufu mugifu, nga fiyansi wamuwerekedde okutandika olugendo lw'emotorain esembayo. Yamusiibula ng'amugumya nga n'ebiyegeyege bijjirira, kati nga n'amulako omukwano omutulivu. Ensi yonna nga gyabwe ng'asuubiza okuba obuwe era ng'enkeera bwe banaalayira mu bufumbo. Treni yasooba mu ng'ekkuga ate n'epupula ng'esiya ettaka yayibwa nga driver akikiza eŋŋombe. Yateekako nedda okumulisa embaga gyabwe nga yeesunga enkeera okudda okuwasa. Tekyategeerekeka abasibe ekyapa nkeetaanya ng'eggaali y'omukka enokusiikaala. Yasabamu essaala ng'ekiyumba ky'ekiwaba kuba yakimanya teyo y'essaawa y'empanyuma. Kinawataka kyasukka nga driver budde ataawa wattu n'asaba bamusitula omutwe kukugira. Obulamu bwe nga bugwirira obubaka bwe yakyabuugira babutwali oyo bwe yali agenda okuwa
wazza wulira eri akayumba kaffe kennali nzibye muyiga kennasuubiza nti mwe tulibira akunka kulegedde kubanga osigadde oli wange tulisisinkana mu kibuga ekitukuva okusiibula era n'abasiibula n'abagamba bye. Wow, wow. Man, oli so talented. Jagenda, olina talent y'amaanyi nnyo. Olowooza lwaki Uganda eno abaana abasinga abayimba music bw'atyo nga mulina music omulungi amaloboozi amalungi oza kibazibuwalira okuyitamu? Ekintu ekyo kijja genda kikula mpola mpola nze okulaba ku ndowooza yange music omulungi aba mulungi tafa era kyovula bwe nkuyimbidde akayimba kinawataka naawe ofunye n'olutiko lumeze ne gundi ono bwe yazze ono mu Tanzania bamuyitaani Diamond Platinum. Lwaki mu nnyimba zonna yazzeemu luno oluyimba lwa Aziza Zioni nkumira omukwano music tafa wabula tulina bateekamu eyo koodi tubagazise ekyaffe ekirungi. Nze mbeera mu bidongo nze wemba njagala funa ssente oba mitwalo 2 nnyimba luyimba lwa Kafeero. Luyimba ki? Lwonna lwemba nsobodde waliwo oluyimba lwentera okuba kandukubire soko linde nga tunagendayo bw'obeerawo ng'omuvubuka nga yala zikukutteko ng'oyagalayo emitwalo 2 osogenda ku street ne weeyimbire oluyimba lwa Kafeero. Exactly kyenkola siina mulimu mulala okujjako music mba siina kyakulya ngenda ku street n'ekirooto kyange kiri kyakuba nyina ennyimba ezange naye sinafuna mukisa bantu kusportinga talenti yange nfune engeri gye nnyambibwamu naye nga music mulina nsobola okuwandiika music wange mwewandiikira ate nkola research mmanyi music omulungi. Kayimba kyaka Kafeero kootera okubako ku street n'ofuna kasente. Kayimba kano kagenda bwe kati kino kyenneeyawanga kalombolombo kange kyokujja mbasondongo ndi mwana wa wano era omudongo omutendeke owaddala Kafeero ndi mumalirivu nnyo nfiira ku kyatumwa kyekyo ekyomulimu gwange nsobola nkumidde n'okuvumibwa yonna gye ngenda mpita nti era n'ekitiibwa kyange kitono so nsikiriza n'abagwenyufu mu nkoba za gita wendi wonna bawola ne bateeka ebigambo ebigonjere bye bajja bansomasoma nabikasa musumba wange Katonda njiyiza obuyimba bungi gerambye atulira mu lumi Luganda ne mu maaso g'abakama bange fuba okola ekituufu era ngozi siyinza kweyisaayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ngenze singa ebyo yali enneeyisa mwendi paawo yandintegedde mu mmwe nsenvudde. Wow. Kadon kama kunyumira nnyo tomuwulirizaako. Nnyo njagala nnyo basudde. Eddoboozi lye limpoomera nti bwe mba nyimbye basudde mpulirira ddala nga yes. Nyimba oyo basudde. Kayimba ki? Abasajja obuyimba obusinga naye kankolemu kano akayimba ndowooza kenneekakasa obulungi. Kadon kamu ye simukubisaako kantu. Katonda bw'akwabulira ne bw'osalasala amagezi obeera olina. Katonda bw'akwabulira ne bw'osalasala amagezi obeera olina. Natunula nze ndebedde wange bumalire ennyo ne ntya Katonda. Musula mutya abampaana nkyasobola oweekata batumidde n'agamu. Simubulidde nti mpaawo omumwa yagussa mu nnyindo wiiki ewedde ng'era nze nvaako obuzibu. Nakwanayo omukyalo omulala nga bw'omanyi omusajja akwanye n'ateranga n'endwayo n'ekyagalira munnange n'antonera awakamuli nkassa mu kooti nesirikira laba nze bwe neerabira okabbulula
omukazi n'akagwako olulala n'ajankala nakumpi okgenda neneegaana kunza akamuli na vidiyo yeyakampeereza nga namusa omanye bulayo ekimuli kyekirabo kyowakusula kumameme nga mukazi watwakiriza naye sebo omuzeeyi katonda najjankola ekibi wano omuwiiki ewedde oba yali musajja muganga nga ye yagendayo kalaalina okudagala linda nkuwa ebikoonoonootya anka gyagenda endongo ogimanyidde ddala era omuntu nkiwa omuntu n'akuyita ku mbaga ye ng'akuyise kusanyusa abantu tebayinza vaawo nga tebasanyuse ate njagala nnyo omulimu gwange nange nkola nnyo ekisoboka sooka obampera enamba yo nga tetunagenda wala nnyo enamba yange eri 0751 98 16 87 muyimbi ki bw'ogamba mu kiseera kino n'ogamba nti naye mwana Alani engeri gy'ogobererwa abantu singa nfunako omukisa n'ensinkana omuyimbi oyo byayimba binnyumira nange osanga nina kyensobola okwongeramuko alina tafaali asobola okungattako tomanyi abamu nze mbayiriba ne mbafuna ne nkutuusa ekyensinga okwagala abasajja njaganya okamiliyoni ebyange si byakwogera bwogezi kansooke ntuulemuko mu kayimba ka kamiliyoni gwojja okuŋŋamba omusajja oyo kituufu omwagala yalolobitudibungwa basinga mami yegwa basinga mami yalolobitudibungwa bakirako bebe yegwa bakirako bebe lwaki tosooka n'ojjonna bakonga tonnagina gw'omukwano gunsuuseeko ddiya amaaso gamyuse nfaanagana ng'aliko ekikula kyonyambe gwayongeza giya kano akatala kulesa okumye nga kazimira lwaki todda n'oyongeramu efuta Babe, I love you, yeah, and you know Babe, I love you, can't live without you, you know Babe, emirimu n'ogenda kyaponya nkabingo kyangweno nawe raba mpekeera ng'aliko akabingo I don't know forever iribawo baby lwaki todda ne nkulabako remember I need your company musajja mwagala nnyo Kamiri lwaki omwagala nnyo ali talented buli kimu akikkolera takaka ate asobola okuyimba live omuyimbi yenna amanyi okuyimba live yes abamanyi dream ye eriki ekirooto kyo buli lwoteekawo omutwe wansi bwoti weeraba wotya njagala kubeera sita abantu bantegeere bagamba oyo yes oyagala beera sita njagala beera sita era bwenfunira omukisa nti guguno oguzze nja gukozesa muyimbi ki gwogamba nti maani singa mba nfunye ekitone nina ekitone kyange bwe kiti nembira n'empisa ng'ez'omuyimbi bw'atu nembira nga ndabira ddala enjagala gy'ayagalamu abantu n'engeri gy'atutemu ekifaananyi kye mu public naye wandyagadde obuilding brand yo bw'otyo Juliana Kanyomoozi Silver Kyagulanyi Bobi Wine Silver Kyagulanyi oyo omwagala nnyo ennyimba zo tetozizannyako nnyo oluyimba ki ezisinga okujjako nze neekolera selection weekolere selection ate guno omukutu buli kimu okikola ti abaana abo abalungi bavaawa ebintu by'okuzaala pulana abaani kyokka omuzadde tasaana kunyoomwa bannange obutamanya muzadde kibi kituufu mu maaso g'omuzadde tosaana kwepanka amanyi bwe wajja obukodyo obwatagenda kugamba esaala z'obenda gujje byatuuka omuzadde katonda wa wano ku nsi katonda wa wano yasiba yasumulula byonna naawe ekitalo ye yateesobeewo yatuuya naggwe n'akufuula omuntu
Alani mbadde neerabidde omuyimbi omulala bamuyita Maddox. Obadde okoze ensobi yennyini tebayinza kusonyiwa naye bayinza kusonyiwa ng'obawadde endongo. Anko Maddox bambi ne gita eno okuba nga nyina kyenjimanyi mu yankwatako mu byaddala ku mukono personal friend mwesangawa gaba era ojja okuba nze jankuba n'akusanga yawulira olukoba ko ye nali nkuba kayimba ke kayimba ki oba nkyakajjukira alla ono omwana amanyi otuyoninga bannange njagala omuwala oli yenakatudde njagala omuwala oli wagikubye yenakatudde uli yavaasi yansobera mwattu anyula oli omwana nyirira bwemulaba newegombesa sikiriza ngatansa byakula binegunyisa bwemululira simala ayambala bulungi mamino natambula yegombesa ngamala bwemulaba mugambe nzikwama magezi nenula ngatalanga njagala mugobere mpolampola manyeyo jasula ekiba kirungi kwegomba nnyo naye ate nze kino kinfiiddeko njakusiba omutima gendeyo mugambeko singa nja kusiba nnyama mugambeko maliridde emazima njagala omuwala oli oyo alla naye oli so talented. Amina. Bambi omanyi show zino tuzikola olw'ensonga nawulira calling nina calling gye njagala okulaba ebitone by'abaana ab'enjawulo nga at least buli mwana aliwo nga ninako ettaffaali nali ntaddeko kubanga abaana bangi abalina talent kati bw'otunnya talanta yo Alani nze n'okunda kankuyite nti gwabadde mukisa baana bangi eyo b'otamanyi nze wano mmanyi nti nnyina bye mmanyi naye simanyi gye tutambulira eyo mu geta abaana bakuba naye afunye atya platform gavumenti ye Uganda nsaba alina obusobozi tulwanirire talent ebitone ebyaddala twetaaga tubeereko ne bafire ebbongole Lutaaya bamadokisi bwe batyo nga so omu tubeereko n'abantu bwe batyo nga bangi kuba talenti weziri nze kyensaba mpaka olunaku lwo bwe lukeera kyokola bw'ozuuka ku makya otambuza otya ofuna otya ekyokulya ofuna otya ekyokunywa ne bwe luziba kati nze ku makya keera neŋŋenda ku street n'enkuba endongo kuba nakimanya mu Uganda olina okubeera n'akasente mu nsawo okusobola okusurviving. Ogenda ku street ki? Sonna mu Kampala wano abasinga bammanyi. Ngenda mu kibuga oba ngenzi Busaabala oba ngenze ki ate mbala audience wentuuka wali nga waliwo bano tebaagala country tekigaana ate nenkubawo kafeero oba nenkubawo country otulamu kubawa country kati mba neetaaga ebifo nga biri corporate nga Sheraton ebifo bwe bityo bakukkiriza okuyingira Sheraton ate nyina omukisa ntandikirawa kati gwe otandika otya bwe mba nfunye omukisa n'eŋŋendayo ŋŋenda n'enkola ate n'enkola kati gwe omukono gwensaba gwe nfune Boye country mumanyi enyimba esinga nzimanyi luyimba kyo lwango ogyeko olwo lwagunde Rock'n Rogers imba Dolly Parton Donny Williams Donny Parton kankubeyo ku Donny Williams mwagala nnyo
got me. Hey, we got something everybody used to see. Hey, hey, I got you. Hey, you got good things I need. Oh, Wanji, they all know. Okay. Cause we no permission. Oh, Wanji, hey, we got something just too good to listen. We don't need nobody, honey, we don't. What we got to give, we just keep my what we got. Ah, what? Hey, I got you, you got me, I got you. Wow. Tuyinza n'osulawo bwe tutandika ezo tuyinza osulawo. Tukubire mix. Tukubire ka mix katonaawo nga bw'otukyusa bw'otugire. Katugendeko wano ku Africa. Asooka embale tempo. Essanyu mu bulamu ly'egandalo lyo. Akaseera ako buli kimu kiba kirungi. Ng'owuliriza music emmere y'okudigida. Music y'essanyu, music ewummuza ebirowoozo. Music eringa eddagala ekusesera buli kanyomero k'omubiri. Eno interview egera nnyuma owulirizamu bw'ogira walumbe mubbi. Bazirize banyinyo tozitereka natandika okuyiya obulamu kati muto myaka 16 awo nenyingira ekibuga noonya omukisa gwange mukama gwe yampa. Bangi bayogerwa, bangi bawakanya, ne bangoba ne watata nga bamanyi nayo nooneka kyagwa naye Katonda yaliwo omumwe gaffe wulira. nasula n'amakaya nasulako mubaala towakana tambuza ebigere ekuba nekuba naye Katonda yali mu makubo gaffe wulira. Abasamaliya bemasanga bona bebale abe mukibi wangwengeka webale wabula wa mucapo musipi bannange betwazirunda divoshi mupulikeyo mukulikeyo okulunda Sharifu naye Katonda bwagamba onoba teryagamba tobe bwagamba onogaggawala teryagamba togaggawale. kati oyo naye nawadde mu Soko linde lindako kuba bangi bambuuza bangi bambuuza nakikola ekyokukikuba emyaka gyonna kino kyembi tekivudde ku mukeeka webale kivudde ku kutoba nnyo okukola n'okusiiba okwantu ekitiibwa. Naye papa wakuma eno eyo nzibu oli osinkanyeeko va misaaki twakoleranga awa bebiriiki kulu nayimba yali mwali naye nayangu atovaawo temunyumyangamu live band yali ebeera awa bebiriiki temunyumyangamu nate negomba nnyo nfuna omukisa ogumulabako wampayo ka device bamukiririzaamu papa miza kisemakula tukuba endongo nze leero nazze kulaga talanta yo kakati so akuva wano nga sikubye kayimba ka Manstone lubanango bw'omu bwesambye
nakozeyo omupango nenfuna yafumba wulira nze omuvubuka omuto omulungi kati ninafuma anjagala nga wendi ate nga tanyoma lady ono wampisa tya Katonda nze bwensobya yetonda tawuliriza ŋŋambo ono gwenfunye amanyi omukwano ndalalalalala njagala wampisa yabankuma omulungi aw'ekitiibwa kusuubiza kana sigenda kwekyusa nkulaga omukwano mungi sigenda kuswaza nja kukola bingi bebi sigenda ofunye omusajja omulungi atagenda kuswaza baby. Oh wow you have a golden talent. Just ensero tenakuwa buwimatu anko jagenda amatu okujjako nyimbe nange kuluyimbo olulwo kuba anko Richmond e London kwali omu ku promoter abasinga kati e London kwali kati akulengera anko Richmond yimba waluyita tukumbe tibuli lunaku lumbeera kugwe kwenjogera misana na kiro linnyalo lyenyimba mukwano nsonyiwa okukulumya kasikonda sikikoza kwagala mukwano nsonyiwa nayegera obulawo omutima gwe kumbuuza nti alazeewa oyo gwe wasimba oba gwe wavaawa senongoza omutima gwali gwakaluba wamala n'omwangula kati kanguwe kangu omutima gwange naye kusaba tomenya tokumenya kanguwe kangu omutima kangu omutima gwange mbego kirumetuge kumbaga yange nawe bwemu ku buyimba bwange wow gwabwe wandikira nyimba zimpereza ddala ennyimba eziwera 10 ng'ate zonna ziri mu koodi ziwana kati okuŋŋaanya ota sente z'okurecordinga music sinaba recordingayo music torecordingangako sente era nga bw'ogambye akasente kakyambuze kuba nze njagala nnyo ekintu ekirungi saa kufuna mitwalo 12 ngende mu studio bwe butya njagala nkole ekintu nga kirungi nga kigenda kubeerawo producer kigo weegomba gogamba nti ALLANCRUZ oba olina connection nenjogera naye nampayo omukisa ne bwampayo buli time nengena nenyimbamu mu balungi abaliwo bewandyagadde okolako nabo nesiimu omwitani omusajja ono yakola Olwembala Spice Diana Brand Beats Pademani basobola okunkolera oluyimba ne luvaayo ne producer Jona naina taaki ennungi osulawa gaba osula gaba Keke Beach waliwo awo obuyumba buli awo getaawo wansi awo rent wo wameka rent wange wa mitwalo 13 kisenge na ddiiro just room bweti olina family sinabafuna tonaba yadde omwana toyina sofa mukyala wange yono kati ansula wano bwe neebikka mala okumulabako manyi n'omuloota ekiro nenzuukuka nenkubakubamu awo nentereera eyo bijja kujja bw'ozuukusa nogaa bebi zuukuka zuukuka bebi yaye mugamba kati wasuza otya kati abawala mu ghetto tebakusumbuwa olw'eddoboozi ne talanta gy'oyina sitera kubeerayo obeerawa nze ntambulira mu basajja nze ne wemba abo abasajja nga olaba mukwano gwange oyo Maddox ntera ogendayo ewuwe netubeera eyo mu gita zaffe alina abasajja abo basiniya abakuba gita obulamu bwange olimba Maddox alina basiniya abakuba abatera okuba ennyimba ze abamuzeeyi abo kati ogendayo waba akuwadde obudde n'akukwatamu waba takuwadde era
tokifaako naye kasita ayinayo ennyimba empya simanyi naye nga waliwo ennyimba waliwo ennyimba zentera owulira nga sibulabangako na mu library naye abasajja balina securities zaabwe ebyo beterekera nga bo nange ne mubuuza ate akakayimba storage agamba ebyaffe byabalasita nga nange sikawulirangako otera ogenda ewa Maddox nakuinspiringamu nnyo ngendayo newaba talina budde kasita ndabako nti oli cowboy nampa ekyokulya oba ekyokunywa nagenda mirimu atera okuwa ku kyokulya waliwo lwebigaana ngamba waliwo olunaku werugaana nga lulwo terutambudde bulungi ate simubeerako nti oba nti just ekintwalayo kuinspiringa kundaga kiyasobola okukola kunyongerako siri ebyo naye wali okyaddeko ku TV yadde ku radio interview yasooka eno yakubiri nina kava gye nakola ebiseera ebyo nakola kakayimba we got love nga buli omwe agamba ALLANCRUZ noonya ALLANCRUZ ensonga zajja ziggusa naye nga sina nange wenkujja kumbe Katonda ate alina byaseeti kirungi ani yakuwa interview eyasooka musajja abeera eyo Ntebe road obukaali eyo yampa interview yasooka okay so boto bwobezabezaawo obulamu bwo n'endongoye mukyalawo kuyiiza olunaku buli kimu Katonda wanyamba nenfunayo bano ababi live band nakuyita nagamba wali wabeerawo ka live band jangu basabemu okubemu oluusi n'ogendayo nebigaana ne bagaana okuwa nateeka tokifaako baba kuwadde bakuwa naye nze wenfuna gaapu ne bampa nenyimba ku live band nvaawo n'ekyokulya nvaawo n'akasente akabeera mu nsawo olwa talenti gyenkozesa renti omusondo otya bwentyo bwengenda ku street ne banfuuwayo ne bampayo emitwalo 2 nenfunako kyendya nensevingayo kensevinza omwezi kugenda okuggwako ng'olinamu siweera landiroodi n'omuwaako eziriko n'omugamba munange ogira okwatamu landiroodi wakutegeera antegeera akimanyi amanyi omulimu gw'okola amanyi era tantwala buli mukyala mwami bamwita mwami Kivuba bambi weebale nnyo omutima omulungi tampisangako bubi akimanyi maama gyali maama gyali taata yambulako story life yange yo mpanvumuko ndowooza kyetaagira ddala obudde kuba kuva sirifuna mukisa gonna ogubeera ku interview nesoogerako ku bulamu bwange nze nazaalibwa maama ne taata nensuulibwa nebandeka nga nyina omwaka gumu n'emyezi 2 maama olw'obuzibu obwagwawo bakusuulawa Kisiita ewaffe eyo Obunyolo oli Munyolo ndi Munyolo ndi weeyo omanyire okulubaza Olunyolo ndumanyire kulungi empaako yange banyeta atwoki kaakati maama munaawe olw'obuzibu bwa famire ne bafunamu obutakanya maama n'anoba Kristo saagumusalira nti oba ki ne bandeka nyina omwaka gumu n'emyezi 2 bwe nakula emyaka 6 nga ndi mu kubonaabona bwengenda buli omu tandaba ki neŋŋamba nembuuliriza ku bataka ab'oku kyalo ebanga naye mamiwo gyali abeera ku kyalo bwekiti okuva wembeera ziri mayiro nga 3 bakusula kasasiro mu bantu kati ngaalani nti omanyi famire yaffe ogimanyi oli n'atusuula nogamba omwana ono taata we mumanyi maama we mumanyi nononda noba ng'ompa ekyokulya taata yaliwo ye yaliwo naye nga tabeerawo nga oluusi agenda n'abula kati n'osigala n'abantu ab'oku kyalo nga be bakola ki be bakuyamba era maama we nakulakulamu bwe nti nga ntegeera ne munoonya
nemmala nemufuna nga tamanyi naye nga kyemanyi nze noonya maama wange era bamubuuza ono omwana omumanyi nga tamanyi nemugamba nze gyagenda n'akaaba amaziga n'agamba mwana wange ensonyiwa nange kyakyali kigendererwa kyange waliwo ebizibu ebiri ebyajjawo ebya famire n'ekintu ekyo obuto bwange bwonna saafuna kisanyi essanyu ly'omwana ogamba nti kati yesu obaddeko n'omwana maama wo kugize eki bakulongoosezaako ogenze kusomero byali byakusitwaga olimu so okuze nga omanyi nti omuntu okubeerawo olina kukola nnyo era tekikeeranga nekinva mu mutwe ne bwe weesiriwaza n'okola otya era ojjukira n'omanya nti oli kino tosobola kubeera kiri oli kino wali ofunyeko mukisa omuntu ng'alina ssente n'ayagala okukukwatako kale mufunyeeko omwami oba omumanyi ala nzijukira nakulabako somero we nasooka okulaba nga nali biseera nali nkunoonya wajja ne Spice Diana baliyita Gombe St Andrew Kagwa Gombe High School kati omwami ka video kange akasooka mwami Kiwalabye nampita nangamba jangu nina bandi yange oyimba bulungi kwange era yankwatako nali giteeno nali mmanyi naye nga womanyi nti giteeno okumanya keys nti etandikira wano eggwende bweti byonna nga sibimanyi nanteeka ku ssomero eryo naye mba nga njigiriza mpola mpola ku baana nanteeka mu bandi ye kati bandi ye management gwe yalondanga manager atambuze bandi ne limusobako bandi neegwa kati omugagga ndowooza alabika naye yekyawamu byamutama n'agikwaki n'abyekawo naye nga gwegwe omukisa gwe nali nsoose okufuna kuba nali nkimanyi bulungi mwami Kiwalabye wali ozzeemu okwogerako naye enamba neba omusindikira essimu message tanzira takuddamu wawulira nga omutima gumenyese kati awo nempowa n'omutima era gwajja lumu oba siddamu tikitoko zange kubeera mwami Kiwalabye yandabira okwo ku tiktok ate ebiseera ebyo weyankwatirako nali sina bye mmanyi naye kati mmanyi luli nakubanga luyimba just nga mmanyi nti bumanyi naye kati ne bw'oyimba nsobola okufuna nali sinayiga naye kati mmanyi neŋŋamba era sikyevuma omukono gwe yampa mwebaza olunaku olwaleero bulukedde ku makya ng'olubaza otya nga sinnakkubira ngeera nga bulijjo bulukeera badde ndi awo ng'omuntu bulijjo gwendootako akuba essimu enkumanyi efeesi yonjirako kanyende byantama ebintu ebyo bakubanga amasimu ogwabafere bati nitegungi naye olutuuse wali nendabirawo feesi yo neŋŋamba yes ono ALLANCRUZ neŋŋamba yes era bafaanizi bange mwena abanjagaliza ebirungi bannange nfune omukono gwe mwempaamu nyambe tujja gezaako kyetunaaba tusobodde naye nze nkulabidde ddala oli musajja talented ekijja okunsanyusa olunaku olumu okulabako oba oli awo olinga ba David Lutalo bonna baali mu mbeera kwokya manda akola biki batusaba zino olaba nga ajja neyaabwe we bali newe batuuse yeegombesa y'omu ku bayimbi ssaawa zino nga bw'ayibwa tasala buli promota agamba Lutalo tasala Lusalo tasala so osanga naawe luli baako bwe luti nga bagamba gyagenda tasala ne bw'omutegekawa amina nkisabira Mukama Katonda kituukirire kuba ne wengenda nze bugiigi zonna nyimba copyright sina luyimba lwange sina fulumya nti oba bamanyi nenyimba wengenda nenyimba awantu tebangobaawo baga ne luli jangu kati omukisa ogwo njagala Katonda aguyambe gusituke nange nfuneyo oluyimba
Okay. Nze nsuubiza we nakolayo oluyimba lweki ensi nerumanya nja kuyiiya. Nja kola music. Nja kola music. Kuba nze mbirivingira nnyo mu music omulungi. Ate tasala. Music omulungi tasala. Tagwako. Tuli ne Mr. Njagala muyimbi muto naye ali so talented, alina ekirooto eky'okuyimba bw'owulira ku mboozi ye. Ogambye musajja munyolo? Nga obuyimba bw'olunyolo bwo tobumanyi? Romi ya kiki? Kati kale ogiranga n'owulirizaamu no parking. Music wa Figo West, abasajja be. Figo West. Mpulira ne ngamba yes. Naye kati nze Katonda olunyolo olwo mukulu wandiika lunzibuwalira. Naye nga ndumanyi olwogera. Ne mukulu wandiika wano okusengeka ebigambo ebyo kimpa hard time. Naye ng'ennyimba zaabo olina z'omanyi? Nzimanyi. Ozimanyi? Nzimanyi okuviira ddala effort. Abo balaali kigambo, abo bwani baromi ya kiki abo. Romi ya kiki olina akayimba ke k'omanyi? Naye okulugegenya. Izibu. Okay. Otera okuddayo ku mukyalo? Buli mwaka mbeerayo. Buli mwaka obeera mu kyalo? Kulisimansi njirira mu kyalo. N'obayimbiramu? Wentuuka waliha. Essente bakuwa? Bampaako kye baba basobodde. Okay, nga tumaliza show yaffe olunaku olwaleero. Tuna mu kamera awo osabe ky'oyagala, yongera obawe ennamba yo, ye Naye atulaba tomanya, tuyambibwe. Enamba yange anko mbadde nsaba onnyivuunuliremu ko mu Luganda ngenda gisoma mu Luzungu. Enamba yange eri 0751 noti 7 noti 5 07 51 noti 7 5 98 98 16 16 87 87 neyanziza okubasaba buwagizi. Amina. Naye naasobodde alina obuyambi ng'osobola okunyamba. Nyamba ntuukirize ekirooto. Sirina sente, sirina yadde 10. Naye ekirooto kyange njagala kituukirire. Oba oli manager ng'oli eyo ng'olina bizinensi ng'oli serious jangu tukole. Naye ng'oli serious. Ng'oli serious. Kale, tweyanze. CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya nyongera okugamba nti wali nyo bayire ddala kuva gye twatandikira okutugesa nga tumaliza babadde bamuyita Mr. Njagala. Bijenda erinnya eryo liva mu Bashiri Njagala. Gwe Mr. Bijenda. Ze Bijenda stage name. B E J E N D A. Bijenda. Okay. Ogambye mpaako yo? Empako yange atwoki mu following enywena ku YouTube Bijenda. Okay. Ko Bijenda buli wamu. Okay. Hogan kamera abaddewo nnyo Kim abeerawo Sharif abeerawo kulanga tukutusaako zino show zonna nga bosibo ziraba. Tuli powered by Marus Bridal Center, Africa One Tours and Travel, Nile Cargo, Quarter Day ne Mukisa Research Clinic. For now sagala kubanga ate nsukako wano musibe bulungi mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku Mukisa Herbal Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya herbal ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya herbal.
oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Naye Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Naye Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Naye Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere e Mengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Naye Cargo Carrier yebireeta.